Abasawo ne banyaba balaba Sakata mwebale nnyo okulaba Sakata, mwebale nnyo kusubscribinga, mwebale nnyo okuba nti mufollowing ensonga zino. Nze nabagamba wano ku Sakata tulina kubeerawo nga tuli family. Bw'olaba kalinki kakope sharinga ne muno naye alabeko naye anyumirwe. So ebintu ebyakale tujja kuba tubifunanga, tujja kuba tufunanga abantu ab'enjawulo, ebintu ab'enjawulo. Njagala okyole nti eno ye source eriko people from the hidden land, oba abantu abava mu nsi gye mubuusa amaaso oba gye mutalabalabako. So tugenda kuba tubaleta nga ku screen zamwe musoko kubanga mubalaba kyenda okola kimu kyokka subscribe oweereze ne muno ka link o sharinge obengo onyumirwa oba ina kyotesa bakyogamba kyona kyoyagala okwongerako oba ku mulamwa oba ku muntu gobero labye commenting nga mu comment box awo wansi ensonga tujja kuba tuzikutusaako bulungi nnyo. Right now ku Sakata Vibes tulina omwami ono muyimbi naye nja soka nzo first of all nja soko omuli organizinga kye bayita okuwa attribute. Sijja kulinda bali bagamba mbu basima ogenze nga muntu mulaba wa kabi naye nga tosobola kumu appreciatinga ate nolinda n'avaawo ayi noli okugamba gundi oyo yali wa kabi banne kati lwaki nze ekintu ekyo nkivaako nenkola kinensala abantu bano mbaleete ye bloka yange gye nsobola okwongera ku kaliya zaabwe oba ku bulamu bwabwe okubanga nsoba leeta mmwe ne mubalaba aba namwe ne musobola obbawo wagira ne mutandikirawo namwe okujoininga olugendo lwabwe kuba abamu baba bakyatambulira ddala. Omwami ono erinnya nze manyi lya Bire Bwayi, simanyi oba akyalikozesa agenda kuba atunyonyola. Bire Bwayi ono mumanyidde ebbanga eritidde ddala natuuka n'ekiseera ne ndowooza Bire Bwayi oba yagenda Dubai oba yagenda Iraq mu magye naye nga munnaye waali nendowooza oba Bire Bwayi yava mu muziki naye nga munnaye muziki akyagukuba. Bire Bwayi ono nze mumanyi nga abeera entebe simanyi oba ayine walala wabeera naye nga bwento bwe mumanyi musajja muyimbi ayimba ddala ennyimba ez'amaanyi ate Bire Bwayi alina performance ekyo mulino kimanya bw'oba oliyo ng'oyagala omuntu ayinza okukusanyusa ku event y'omukolo gwo wonna Bire Bwayi y'omukubo. Bire Bwayi alina obuyimba obugwanidde ddala ku mikolo kubanga muyimbi alina ennyimba ez'omu kidongo n'ennyimba ez'abantu ba bulijjo n'ennyimba ez'oku mikolo omuli ennyimba ez'ebivuga eby'ekinnansi n'ennyimba ez'ebivuga eby'ekizungu. So muyimbi wa ddala just singa omanyi nti abayimbi bangi gye bali eyo nange bwentyo bwe nsobodde leero ambaleetere Bire Bwayi tusanyusa okulaba Bire. Kaliso okyali Bire Bwayi? Nakyusaamu ogwane ekigambo Bwayi kitegeeza mwana muto muvubuka kati ate ndi musajja mukulu. So I had to change nembeera nti kati nakyusa nempitibwa Bill 22. Yeah, Bill 22 nga kiringa bonolaba nti alphabetical order Bire Bwayi ebeera BB okiraba kati bwe mba nkikoze nti nkyusizza abantu obuteerabira kali ka Bire kuba abantu beerabira nengamba nti kankifuule Bill 22 kati kali ka Bire Bwayi ne katambulira mu 22. Yeah, naye nga sikyusizza kinene nnyo. Ensiike ogimazemu bbanga ki? Ensiike ngimazeemu ebbanga ddene. Bwe mba mbala nti kati mu 2006 bwe nakola my first record kati mbeera n'emyaka 13 nga ndi mu nsiike. Nze nagenda okuyingira music industry okufuuka DJ ng'omusajja ono muyimbi. So nkuze mulaba nfuuse DJ agoberera abantu ng'omusajja ono musanga ku events. Nfuuse DJ agobererwa abantu omusajja ono musanga ku events. Lwakuba olusindwawoko omuntu alaba Bire yani Bire twali kitutte nti muyimbi. Muyimbi anyumirwa okuyimba. That's abantu abayimba edda ebiseera emirundi egisinga obungi bajjanga n'amannya gaabwe agaddala. Amannya agaddala gwani? Amannya agange nze musajja neddira musu bampita Bulega Ali. Naye nga bw'omanyi nina jjajjange yali era bw'atyo nga kugamba yalina mukama we nga muzungu n'abeera ng'ayitibwa Bire kati bwe nazaalibwa n'abeera ng'akola ki agamba omwana oyo mumuwe erinnya lyange mulenzi mumuwe erinnya lyange. So he was Bire kati nange nampa Bire. Tekikonfusing okubanga oli musiraamu naye ng'ate gwe Bire? Olumu kikola naye ate nze nange nagenda okutegeera nga bampita Bire. Uwebale ekisibo? Ekisibo kyo nkirina tukitwalaganya. Mu bbanga ly'omaze mu music
biki byolabye ebirungi ebirungi ebiri mu music bingi ti abantu bakumanya kugamba bangi obeera n'emikwano you know obeera n'emikwano gamba ate naawe kennyini toba na stress so the music nyinza okubeera nga mwenyumirizaamu ate ekyensuso kubanga at times era bwe tuba tusanyusiza abantu batuwa ku ssente so with me music mwagala nganze ng'oggyeko ekitone alina ebirungi byankolera bingi omuntu akulaba ayinza okwebuuza Bire yatandika mu 2006 okukola music bayimbi kibe wasangawo makakadde abaali bakyakisa ennyo ebiseera ebyo waliyo era ba Bobi Wine Chameleon Bebe Cool waliwo ba Toolman waliwo abasajja ba Small Axe sinyo Red Banton yatoyo sinyo kuba ne ba Chameleon basangawo Red Banton yawe yali agenda gwerera kati nze bengamba nti abaali abamanyi kati tulaba abasajja ba Toolman tulaba Master Parody tulaba omusajja Dr. Proper waliwo kati atefe ba jali ba Ronnie Banton kati ne tuba ne basajja baffe no wansi waliwo ba Dokimatovu waliwo basajja ba Dokimatovu yono mutabanyi wa guy wa Firigo Matovu of course so bwetyo betuze tutambuza ekintu bwetyo bw'otunuulira system weyimiridde essaawa eno abo abantu bonna bomenyeeko naddala baali mu ligizo bakyaliwo nga gwe currently sibalaba tebaliiwo naye nga simanyi gundi ze baliko kujjako era owulira baleeta kati ffe nga ffe tuba tubamanyi tusigala tubakola ki tuba followinga ebipya bye baba baleese naye nga baleeta mwebali okoledde nnyo mu ntebe nze mwenkoledde basically lwaki wasalawo mu ntebe kale nga bw'omanyi nti olumu oyimba as a talent noba ng'onyumirwa kati bw'otofuna nnyo that gundi like exposure osigala ng'okikola naye ng'okikola at a local level kati most likely nekinkwata nti ne studio gye nafuna kati currently ekikuba enkolera kyenjagala nembeera nga ndi mu ntebe naye nga neewalala nsobola okukolerayo singa maafunye eki biseera ebyo bwe mwakoleranga ennyimba njagala nnyo okumanya edda we wajjira awo studio kyezaalingawo studio sijja kugamba nnyingi kuba nali sizimanyi nnyo waliwo eyo Fire Records yaliwo waliwo studio eya Roadblock ya Peter Miles ne wabeerawo ne Kings wali mu Kitoolo ne wabeerayo omusajja ono gundi Famous ye yaliwo Famous yaliwo Drumline ne wabaawo zigenda zinva mu mutwe naye nga zaaliwo gwe wakoleranga muliwa nze nakoleranga mu studio bagiyitanga 110 yali eyani ya Zizuman at that time so yali gundi ne Kings baali kati awo nembeera nga gyenkolera just of recent we navaayo nembeera nga ate neegatta ku studio endala gye bayita Heroes Studio first of all okola style ki nze nkola dancer nenkola ne reggae bagamba edda mwe mwali mujja mwayitiranga nnyo ku kumayimingira ku track z'aba Jamaica nawe wali okikola ate awo oba eyo ligimu tewagisanga wasanga waliwo studio nasanga waliwo studio wawulira otya olunaku lwasooka ogenda mu studio kola oluyimba lwo lwasooka nali musanyufu nnyo kwegamba omanyi okuwulira ng'olinga atuuse mu ggulu omusajja n'akuba mu track awo nempulira nga akutuuse buli kimu kwegamba nempulira nga ntuukidde ddala gye nkola ki era
unfortunately nali njagala akayimba ako nasuubira nti akayimba kagenda kubeera nga kakola ki kazanya ku zi radio zonna kola video TV ezikola ki bye nali nsuubira naye byakyukamu oluvannyuma naye nga there and then bwe nalowooza nti kati nkikubye kiwedde kenyingidde studio buli kimu kikoze eki naye nga bw'omanyi ebya music beba struggle eba nnene awo wenyini bw'oyogera ku struggle biki byennyini mu strugglingamu bw'oyogera nti abayimbi bangi baaliwo naye abamu bagenze basirika abamu bakyusiza emirimu bazze mukola birala struggle ki gye muyitamu struggle nga bw'okimanyi nti ebya music bibeera bwe biti kyogenze mu studio kati nga bw'olaba nti oli ayinza okuba ne factory nebeera nti ekola ebintu ebirungi naye bw'aba talinaako publisher kati music abantu kye batamanyi nti neyo industry eri mu production kwegamba liringa kolero nti weetagako omuntu akola kyakwogerera weetagako omuntu kakati ate ne kijja nti bw'obeera nti oli eno wansi kizibu okukikola kubanga teri akusportinga unless nga wali yakusportinze n'atandika okukolera ebintu ebyo naye tosobola kufacilitatinga music up to the level gy'oyagala nga tolinaako buyambi so music nze mulaba kinene nnyo naye ate kirungi nti nze nnyumirwa nga mukola ki alaba Sakata Vibes tukyali wano tulina omukulu bayita Bill 22 erinnya yalikyusa kuva ku Bill bwaire nali manyi kati mulembe mupya bamuyita Bill 22 era walaba akayima akaliko Bill 22 omanya yono gwe tuli naye essaawa eno mu ntebe mubaddemu abayimbi bangi naye muyimbi ki gwe goli recognizing nga n'ogamba mu butuufu okusinziira ku buzibu bwa music omuyimbi oyo atobye nnyo mu ntebe mu upcoming oba amazemu emyaka 3 oba 2 oba gumu noga naye atobye nina abantu bemmanyi waliyo omukyala bamuyita Lalake Lalake atobye kubanga tuze twegwako mu bukono teno nga bw'omanyi struggle we era ogenda okwekanga nga omusanze kale oyo atobye yoba omusajja bamuyita Best Drum naye atobye naye bantu abatobye bakola ki waliwo omusajja omulala bamuyita Dronex naye musajja mupambanyi kuba alwanye entalo wamu gamba abo benjogerako nze nange nga bw'omanyi ngenda netoloolamu naye oba weetoloola ogezaako kugira wano mugenda okusanga musisinkana ekitegeeza koobala naye aba akakoze eki olere yakabaze kati abo bonna batobi kati mpozi n'omusajja omulala bamuyita Rodman King omusajja oyo mwagalako kimu musajja wa Yesu dia ne bw'obanga tewali amukola ki ye yakola ki Yesu dia yesambira akaji kati kwegabe bantu bensinga okwenyumiririza banyumira nnyo bambi alright omuyimbi yani omuyimbi ye muntu ayimba ayimba oluyimba oba lulwe oba si lulwe nga muyimbi oyo muyimbi omuyimbi alina okugenda mu studio oba newabeerawo beezaawo aba muyimbi ne bwabeerawo aba muyimbi kyetaagisa ki okufuna omuyimbi kitone oba kusoma nnyo music okuyimba kiba kitone kyekimu ku bitone ebiri awo just kitone si kuyiga nti oba osomye nnyo osome music kuba singa tusoma music okukola ki twandibadde ne basita nga bava makerere erudda naye waliyo amasomero agakola ki gasomesa music naye unfortunately tetulina sita ng'avuddemu ago amasomero bonna abasinga kugamba nze saasoma naye ndi bwe nti saasoma naye nkikuba okiraba so music is a talent bwogera ku talent buli muyimbi alina okuba nga manyi okukuba ekivuga ebintu ebyo byawukanamu bw'oba muyimbi kibeera katugambe nga bw'onolaba nti isa a miracle and added gundi katonda kirungu ekirala katonda kyeyakola ki okubeera nti omanyi kubivuga
n'eriya ayimba obuyimbi kubanga era ne mu kuyimba era mulimu ebigundi ebiwayi bya mirundi mingi mu kuyimba kubeera waliwo gwe tuyita solist oyo yakulembera oyo yasobola okukola ki okuyimba zivaasi biki kati wabaawo ne chorista ebiseera ebisinga omuyimbi bw'akwatagana ne chorista ze kolabo z'owulira ez'akabi nga babadde oli chorista ono ki solist kati olumu ne bijja nti oli bakoze kolabo eganye okunyuma nga bonna basolist oba abamu baki so kati kyekimu bakoresta yona abeera ng'asobola okuyimba gundi asobola okuyimba chorus n'ateekamu amaloboozi bikibwemito n'abakinga munne kati ate solist yoli akulembera abeera n'eddoboozi eryo eriyitamu eriridinga so kati bukiba nti bw'owulira kolabo eziri bwe zityo owulira ddala nga luyimba kubanga luli mu mitendera emiki so kyekyo kyeŋŋamba nti music oli asobola okuyimba wadde tamanyi kuba biki bivuga lwaki muyitibwa nnyo abenzi abayimbi ekyo kiri obvious nti mulina okwenda nedda kiri obvious kakati njagala nkubuuze omukyala singa aba atambudde oba omusajja n'abeera nga waayita abakazi bamuyaayaanira oli alaba obulabi akitwala atya ng'alaba bulabi from a distance nti gundi oyo w'abakazi nnyo omukazi oyo w'abasajja nnyo amuyita mwenzi kubanga bali baki ekintu kyaffe kya mukwano ate wali omukwano kwegamba bantu banyumirwa kitegeera so tulina ebintu ebimu byomuno mwe mugenderera n'abaffe ate mnemwe abagaba emikwano nedda ssebo sigendera mu bammwe naye tuyinza okubanga kati omukyala nga bwe nkugambye nti waliwo lalake atoba nze nezija nga nze nemba nga tulina kolabo gye tulina okukola ki nemugamba munaye nti jangu producer yatuwadde essaawa 6 ogw'ekiro kati baawe ajja gamba oyo agenze mbwenzi nti yagenze naani nebbiri kati okiraba nti ofukira ddala nti ki so it's not nti tuli benzi naye just olw'embeera y'omulimu ate ogenda n'oyimba oluyimba olumu nga luwagira obwenzi nga luyimba ki no nyimba zibeerawo nga ziwagira obwenzi nga gwe kagamba kyolaga olaga nga agamba nti buli omu akole ki Biru 22 nyimbiramu ku luyimba lw'obwenzi oluyimba lw'obwenzi nyimba nyingi nnyo mpaamu lumu sizimanyi anti kyemuyita obwenzi nze ku lwange nina bwe nkimanyi kyemuyita obwenzi ffe tuyimba ennyimba za lava ebiseera ebisinga ziba za bwenzi oba okimanyi olimba ziba za bwenzi akayimba kakwasa ka David Lutalo ka bwenzi anti kakati kwasa era bajja kugamba kwasa naye gwokwasa wuwo ngenda kwagala leero yalabana ntogenda kwejjusa kati olaba wafukira omwenzi nti akayimba abajjudde abakazi nga 6 oba 10 ne baba nga bakaddamu kati abamaze kyateeka buli muyimbi alina okuba omutamiivu kati nga nze bona ndi musajja musiraamu ndi musawumu nsiiba bulungi so tekitegeeza nti talent oli ne bwaba tatamidde akola ki kuba nzijukira waliwo omurasita omu gwe babuuza bambi omugenzi Lakedube bamubuuza bamugamba onyo enjaga kiki ko ye n'agamba nedda sinywako kuki naye olabika onginywa nti nedda siginywangako sigimanyi na bwetesitinga sigikola ki naye ng'agamba nti abantu balowooza akola ki so it's a talent yo yennyini ekudrivinga n'obeera nga alina kyokozesa naye nga situkikola ki tokikozesa ki ekikuleetera ekyoyo yonogamba kati njagala kukola music no it's a talent kuba kati nga bw'omanyi nti talent oyinza okuba otambula ng'ogenda booti omuntu najja ayogera ekigambo ekyo ne kikusigala mu mutwe kigenda nga kikuringinga katugeze akyogeredde kibuye ogenda Ntebe wootuukira ekisubi ng'engeri gye kibadde kitambulira mu mutwe gwo kirina ebirala nga 10 bikikoze ekigasseeko eyo nebeera chorus kati oluvaawo otandika kunoonya verse gwe nga gwe weetegekadde oli hasinga ddi musical
music wenfunira time nga bomanyi tetulina timetable oluwa ensonga yaki yokukola gena nochapa nokolayo kasente ate osobola okufuna ezidda muki mu studio okolayo akalala so kati nganze sinafuna budde buli awo nga nsubirira nja bufuna bwe naaba mmaze okukola ki kituufu producer be basalawo oluyimba olunabeera hit oba luba luyimba lwo nga waze nalwo nga hit oba bano ba DJ abazizanya kyekikola hit nga bwe nkugambye enzimba y'oluyimba tyoli ayogera ekigambo kimu ne lujja nga lukwetolooza mu mutwe kitegeeza kati gwobeera gwentandikwa yaki ya hit akati tosobola kuyimba luyimba ne lunyuma ne lufuka hit nga teruliiko bivuga akati gwe omuyimbi bw'omala okuyiiya ebigambo ebyo n'olumba studio n'ogamba munayi producer nti ninawo akantu bwe kati ne bwe kati naye kanaakola how best can it work kati ye producer nagamba kakyuse bwoti okole bwoti kubanga batukolera omulimu munene nnyo oyinza okujja nga ofulatinga nagamba wano kolamu bwoti okiraba kati nakatwistinga okusinzira bw'abalabye kuba oluyimba abantu abasinga bagamba lyrics nnungi zezikola hit oba biki no lyrics bwe ziba nnungi ng'ekidongo kifu era oluyimba terukola ki so ate bwe zibeera nga byonna birungi ng'omuyimbi mufu vocale era nakyo tusobola kukola ki tunakyo sobola kikolamu so kati nze kyenandigambye nti hit ekolebwa abantu ba mirundi ebiri ne kugattibwako owokusatu gwe nagambye nti kitunzi ye DJ abayimbi musasula radio station TV station bapresenta ba DJ okubakubira ennyimba zammwe kyetwandibadde tugamba nti ekireeta omuyimbi ekireeta omuyimbi wakawe gwakoze eki bwalina kati then secondary omuntu osobola kutuuka wa muntu nga tokoze eki tolinaamu ssente kati ssente ezo ezitutambuza biki zezikola ki zezaccumulating sembeera naye nga basically tewali ssente zosobola sasula DJ obaani kukubira music wo bakuba music mulungi mu Uganda mulimu ekibiina ekitwala abayimbi kye bayita Uganda Music Association ndowooza bwekito oba mbakyogeddewo byose okuntereza okimanyiko kibiina ki ekitwala abayimbi wajjawo kampeni gye bayitanga Save UG Music wajulirako nevaawo eyo kampeni yavaamu ekibiina ekyo Uganda Music Association oba kirabika kyekyo okimanyiko okirimu nkiwulira naye sinnakibeeramu kibiina ki kyolimu ekiyinza okutasangwa muyimbi singa oba ofunye obuzibu nga omuyimbi currently waliwo ekibiina kyaffe newaffe Entebbe Entebbe Music Association currently ekyo kyendimu mpaayo abayimbi babiri nga gwe ovuddeko bokakasa nti bakyabeerayo emyaka emirala 10 ate babaddeyo emyaka emirala 10 mabega babaddewo emyaka emirala 10 ngera olugendo lwabwe lukyalutangava bakyabeerawo tugambe Chameleon omusajja oyo muyimbi akyaliwo omukyalo oyo bamuyita akuba bivuga Nandujja akyaliwo abaddewo olowooza muyimbi ki mu Uganda asinze okutunda Uganda wabweru wa Uganda omuyimbi oyo nandimuyise Eddie Kenzo lwaki Eddie Kenzo Eddie Kenzo nga tanajja that is nga tanaba kukuba hit waliwo abayimbi nga bayimba bagenda ne bakola zi concert outside biki naye bw'otunuulira olwaleero rigimu ya Kenzo ate music we Uganda ali more recognized okusinga ku rigimu ziri nti alina engeri gyatunzeemu Ugandan music ebweru kwale BET award yagirina wano kati
bw'otunuulira trend buli mwana ate kati tulina olw'okuba basportinga ye abaana baffe bangi abakoze eki abavuddeyo so ye nga ye yasinze okutunda music ebweru. Bw'otunuulira music wa Uganda alina ennono alina ensibuko aliko bwannannyini aliko akabonero kolabira nti music wa Uganda so far taliiko kubanga styles nyingi ono agamba nkuba kino kale original ffe tulina ebyaffe bye tusobola okuba naye tetunnaba bimodifyinga bifuula byaffe naye nga mpola mpola tujja kugenda tukitereeza okusinziira ku ngeri gye ndabamu kuba backstraga teyaliiwo nga bakuba zirizi backsimba enkadde naye kati backstraga abaana bakola ki so kijja genda kimodifyinga emyaka 13 gy'omaze mu industry ate ng'okyatambula si mitono. Kitegeeza ki bw'olaba abayimbi abapya abajja ne bafuuka bamanyi nnyo nga gw'oluddewo? Ekintu ekyo nakigambye nti music being a talent tulina abasambi b'omupiira ng'atandikidde ku kyalo n'agusamba naye nga wakabi n'aguvaako nga tagenze ku ya Uganda. So talent bwetyo nti w'olaze nekyokola olumu kyekikufuula ow'amaanyi ennyo okusinga ku ki naye tekitegeeza nti oli aba talwanyewo aba agezaako naye nga just kyokoze ne w'olaze ne b'omeetings kyekikuyamba okola ki kubanze bwe nkukubira nogamba gundi kati nga gubuzze n'osalawo ogambe nti gundi akola kiba kamubuuzeemu obubuuzo bwange tunyumyemu okiraba si batono si bangi abakikola era bukyangambaawo gw'osoosa okikola ki okirabe sakata vibe nabagambye tujja baleeta abasajja musajja oyo asiimye bambi tewerabira bw'oba olina kyogamba bakyoteesa comment nga mu comment box wansi ddala scrolling ojalaba comment box oteekao comment yo noba olina kyoteesa kyonna tube nga tukikutuusaako anytime any day tuli ku sakata vibes nze DJ Senior B big up yourself manyi ga mugongo bone okuva mu Wizards family team DJ Senior B wali wona ali ku kamera awo kintu kyakabi Bill 22 kati tukuba tukuyita muyimbi mupya muyimbi mukadde muyimbi kikubanga omaze emyaka 10 plus naye Kampala batona abakumanyire exactly akati era nga bwe nkugamba nti nze ebirabo byensinze okufuna okuva mu nasali ya music kati yo sikutwalayo naba bwe nkuleese mu 26 olina soko kola ki okurecordinga kati lwe nakola hit eyo lugendo kubeera olusooka kitegeeza mba muyimbi mupya nga gwe muyimbi amaze mu industry ebintu bino birabye nga muna Uganda ebisinga obyetegereza ebirungi n'ebibi kakodyo kyakali mu entertainment okuyingira mu politics tulaba ba Chameleone bagenda mu politics Bobi Wine bagenda mu politics Balagadi bagezaako bapita Sematimba kakodyo kyakali mu entertainment okuyingira mu politics ababikola be bamanyi nenga bomanyi ti byonna biba bya talent tosobola kufuga nga tolina talent ya kufuga tosobola kati command eno gitubeera nayo eno mu bidongo byaffe oli bw'aba akiraba nga esobola okubeera nti commanding ekyalo oba commanding region era akikozesa so sikirabamu obuzibu ali kusakata vibes 2020 tagenda tubanga atukubiramu akapera owulire ku nnyimba ze sinakindi owulire ku ddoboozi lye omusajja ono alina obuyimba alina akayimba ke bayita Nalunga ogenda kuba olaba ngeri gyekatambulamu naye nga tunatuuka eyo kusakata vibes wano tuba n'akabuuzo kaffe akasembayo akabuuzo ke tutasobola kwerabira twagala tukamusoye akabuuzo tulabe engeri gyakeŋŋangamu oba gyakatwalamu oyogera ki ku Fresh Kid omwana omuto bw'atyo okubanga amanyikiddwa mu Uganda yonna n'ensi z'abazungu ne zituuka omuwandiikako ng'abayimbi bangi babaddewo tebanakifuna Fresh Kid ekisooka yasamba akajje at that tender age kakati okubeera nti amanyikiddwa ye dream ya buli muyimbi era ye ng'omuyimbi awo aba atuuse ku kyayagala naye kati
ekizibu kibeera wano mu kulwawo kuba osobola okukola ssente nayo zikuuma kati nze advice gye nandibadde ngamba eringa advice kagamba nti afube nnyo okulaba ng'akuuma ekyo kyazimbye otherwise kubanga ebya music bobimanyi bangi ababa baagala tuwulira waliyo yajja n'asooka mukanga mukaawo yokiraba so kati afube nnyo okulaba ng'akola ki ate ekirala ebintu by'entalo tabiyingira bijja kwonona kariya ye ku myaka gyegyo afokasinge ku kimu music then mpozi n'okusoma kubanga kinyuma nnyo omuntu ng'asomye asomye n'akikuba wali soke olina obuyimba bumeka ebbanga lyomaze currently nina nyimba ziringa 10 buli mwaka okola oluyimba lumu oba waliwo wayimiriramuko era waliwo nayimiriramu ati wabuuka kirasi nga bw'obimanyi oba wali piitinga tukiyite ku repeatinga kukire kubuuka kati eri kugondi ku university beera dedia wafuna dedia baliteeke so nakolawo music yoyo bwentyo mpola nga bwomanyi struggle kuba okukola music ssente ate secondly wadde ng'oggyeko ssente ne moods ezikola music tosobola kubeera nti oli mu kuyiriba ssente zaaki ate odde mu music era byogenda okuyimba bigenda kubeera nga bifu kimanyikiddwa nnyo nti abayimbi ba dancehall nga bwe wagambye oba afrobeat oba kyonna music ow'endongo muba mumanyi nnyo freestyle oli mulungi mu freestyle siri mulungi nnyo mu freestyle olw'ensonga nti engeri gye ndi muwandiise nnyumirwa nnyo ekintu kyenkoze nga kyekenneenyezeddwa okusinga okumala gakola ki era ojja kusanga freestyle zenkuba olumu zibaamu vaasi z'omu nnyimba zange olumu ziba kagamba ebigambo by'ennyimba naye nga nsobola okuyimba freestyle ng'afunye omulamwa gwenkola ki ngenda kuba wamu kavaasi akamu ku vaasi ne ka chorus. When I touch you, I feel charged. Eleki twisty. When I see you, chamuka, I feel chamudi. I dance twisty. Siripu gudule. Baby, I love you. Munange nkwagala. Nalesena kanyama kakano kasike ko nyabo. Ole kazine. Gano bado galaba nalunga. Hayagira munange kubenga lonzine. Gano bado galaba nyabo. Ay, laba wenkunkumuka. Wowe kazine. Gano bado galaba nalunga. Hayagira munange bengalozine kano baddo galaba nyabo laba bwenefukula nalunga yani nalunga linnya lya mukyalawo linnya jasiri litambulira mu luyimba lyerinyumira kuki nalunga afaanana atya mu ndabika nalunga era gamba ekikulu kya byonna bwoba omuwulira mukyala munene alina ebbina kugamba nga bw'ogira ati nga bw'olaba omukazi omulungi omunene kagamba ku sayidi yange omunene owakabina olina obugambo bw'oyagala okuweerezayo abatulaba abalaba Sakata Vibes abalaba Sakata Vibes mbagamba ti bano be basajja bakyasinze okubeera nti banoonya ne bavumbula ebitone ebiri wansi byonna gye biri era mbagamba kimu nti babeere ku Sakata Vibes babeere nga bakola ki gye balaba yokka okubeera nti bakola ki babeera up to date kuba yebeera nga ebintu ebipya ebyenjawulo biri mu Sakata Vibes tuyanza nnyo tuyanzege omulabi wa Sakata Vibes solooza tusobola okusukawo tetusobola n'akamu n'akatono webale nnyo bale ddala okubanga obadde ofollowinga webale nnyo okuwatchinga webale nnyo okusubscribinga kikulu nnyo ekyo teweerabira sharinga kalinki ako okafuna ne munno naye abe nga nnyumirwa Sakata Vibes bapeta DJ Snebi one more time the last time ali ku kamera banita bone manyi ga mugongo timu DJ Snebi wagwan timu DJ timu zirimeka ye mama Wizards family agamba atya Alpha Times Clashes agamba atya manager Aizo representing mbagala nnyo Nice Jose Musaigwa Nice Jose Rashida Masaka we are coming Sakata Vibes pulo